mti abaagala abalungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kwogerako ku sharingako nammwe ekyama ky'abanyankole. Kiki ekireetera abanyankole okubeera nga balimu amazzi mangi oba abaana ba West nga balina ze bayita ensulo, omwana omukonako bukonyi n'annyaala n'atobya obuliri. Nakoze research wange amala bwe niza okugamba. Then gwe omunyankole y'onaaba alabye vidiyo eno osobola okumpabula n'oŋŋamba nedda nnyabo oba nedda Senga. Siri munyankole actually, naye nakoze research. According to my research, kino kye nazudde kiviirako abakyala abanyankole okubeera nga balina amazzi mangi. Baaniriza ku channel yange gwe wenna eyeekuumirako ng'oli mukadde Mukama akumpere ky'osinga okwagala nga buli bw'onteekayo vidiyo ojja n'ogiraba. Waliwo omukyalo oba mwana muwala ayitibwa Nalumaga Aisha, I think, wemba sisobezza linnya lyo. Bambi ompagira nnyo, you watch my videos. Thank you so much. Nsaba Mukama akumpere ky'osinga okwagala. Then gwe omupya subscribing obeere ng'otwegattako owuliriza bw'ojjamu eky'omulamwa vidiyo giwe ekigalo ate n'ekirala subscribing obeere ng'otwegattako kuba bingi bye tukola wano ku channel yaffe bye tuba tugenda okubeera nga like obifunamu oba ng'otuganyulwamu. Ekintu ekireetera abaana abanyankole oba ekireetera abakyala ba West okubeera nga balina amazzi mangi kwe kubeera nti emibiri gyabwe bagikipinga nga giri hydrated. Omubiri gwonna oguli hydrated ngenda kubannyonnyola era ngenda kubalaga batya bakikola batya era lwaki balina amazzi mangi. Omubiri gwonna we guba nga guli hydrated, omukyalo ojja kusangibwa ng'olina amazzi. Kaŋŋambe nti nsobola okunywa amazzi buli lunaku. Gw'okimanyi nti ekintu ky'okunywa amazzi tukibuusa amaaso. Waliwo eddagala lireeta amazzi mu bukyala, naye era eddagala lyonna erisinga ng'obudde ku zino empeke ez'abazungu biki, eddagala lyonna erisinga libeera lyakunywa. Omanyi lwaki liba lyakunywa? Cause ogenda kulifuka. Ligenda kuleetera okubeera hydrated. So oba okubeera ng'olina amazzi mu mubiri. Kyekigambo ekituufu, okubeera ng'olina amazzi mu mubiri gwo. Era ojja kubeera ng'okola ki? Ng'olifuka. Bw'oba nga tolina kalwadde konna, nga nga tolina infections, tolina bi STDs, ng'oli kiriya, mukwano ojja kubeera n'amazzi. Nabagamba buli mukyala kaabe mulugwala kabeere waawa aba n'amazzi mu mubiri kubanga tutondebwa nga ffenna tugayina. But we tugenda nga tukula embiri gyaffe gikyuka, we experience a lot of stuff. Bingi ebituleetera okubeera nga amazzi gakola ki? Gagenda oba n'obeera nga gwe toyina. Kubanga waliwo n'abamu unless nga gwe kiri mu genes zo. So nga tetunnaba kugamba nti abakyala abanyankole oba Western ekibaleetera okubeera nga balina amazzi mangi. Yes, kituufu, although waliwo abatayina mazzi. Era abanyankole gye bali nga mukalu wekkalu. Naye ng'ate buli kimu abalala kye bakola akikozesa era ng'akikola naye nga ye talina mazzi. Mbuuliza lwaki? Ekyo kiba kiva ku genes zo. Waliwo abantu naturally nga genes zo bwezityo bwe ziri. Toyina era togenda kubeera nagwo ne bw'onaamira eddagala mpozi ng'ogenda kukozesa lubricants, ng'ogenda kukozesa ebyo bye bateekayo empeke okitegeera ne zikuwa amazzi bw'ebityo naye nga si ekyo ogenda kuba nga tosobola kukola ki? Kubeera ng'ofuna ago amazzi ge njogeddeko. Omwana omunyankole azaalibwa n'abeera nga buli ssaawa anywa kye bayita ekitiribiita oba obusera. Ekitiribiita no tekirina kye kirina mbuba ddagala mbuba ki. But the more you keep drinking it, naawe watali munyankole bw'ogamba nti kati ngenda tandika kunywa ekitiribiita. Jjukira buli nnyonta bw'emuluma anywa ekitiribiita. Ne bamuwa giraasi ku makya, ne bamuwa mu ttuntu, ne bamuwa olweggulo, ne bamuwa enteneebaka. So agenda kwesangibwa ng'omubiri gwe guli hydrated. Lwaki? Obanga gulimu amazzi mangi. Lwaki? Kubanga anywa nnyo. Tekiriimu sayansi yenna ali awo nti yuno wabula kwekipinga ng'onywa nnyo. Nze nabagamba nti n'amazzi obuzi just normal water gano amazzi obuzi ge tunywa singa oba ogeefubyeko n'oganywa ne bw'onaabuuza gynecologist ne bw'onaabuuza sex therapist ne bw'onaabuuza ni sex therapist be bantu abakola ng'abandibadde basenga abakola ku nsonga z'okwezina naye bo babeera baabisoma nga kizunguwaza kaŋŋambe bwe batyo. Okukizunguwaza oba okiziza mu Luganda bwe basenga oba tokiziza mu Luganda kyekyandibadde omuntu yasoma ku bintu by'okwezina. So ne bonaabo mbuuziza ajja kugamba nti amazzi ago osobola okugafuna ng'onywa just mazzi.
kubanga emmana y'omukyala yonna ng'omubiri gwonna katugambe kangereze ku skin yo ku mikono kuno omuntu nga talina amazzi emikono gino gifuna rough skin like gibeera giri rough je skin y'omubiri guno ebeerako oluusi egendako ebitimbatimba oluusi ebeerawo nga ogiraba nti nabwe skin yo teriimu mazzi tolina mazzi bulungi like oyinaago ng'omuntu ge yeetaaga nti togenda kuzirika nti oli hydrated togenda kukola ki nedda I mean dehydrated nedda ogenda kubeera ng'oli okay naye ng'amazzi g'okonsuming emimwa gikala si geego agamala mu mubiri gwo. So just drinking warm water nga sigannyogoga wabula just niyo gaba gali mu kisu niyo gati gali mu kisu naye nga gali nnomo gasobola okukolera omulimu omulungi nti n'otuuka mu kwezi nga n'obeera ng'osamula busamuzi. Ekyokusamula olinza okuba nga togenda kufuna agamayitirivu agabanyankole kubanga bali nkugambye nti bajja bakyebazimamu kubanga omwana muto ajja anywa omubiri gwe gubeera gulimu amazzi kubanga muto weewaawo waliwo abo naturally nga ne bw'aba talina kyakozesa ne bw'aba talina kyanywa era nga naye genes ze nga bwe nagambye nti waliwo omuntu nga genes ze oba obutonde bwe bwe nniza okyogera n'okitegeera obutonde bwe nga talina mazzi nga ne bw'aba akozesa ki then era waliwo n'omuntu ng'obutonde bwe ye just bwatyo bwali naye ate abo be batini abasinga amazzi bafuna mafune through mu mbeera ezo wammanga zenjogeddeko nti beekipinga nga banywa amazzi ate abanyankole bo bakimanyi nti balina okuba n'amazzi kubanga omunyankole oba tomuzinye kacyabali oba tomuzinye bantu baakacyabali ayagala omuzina akuwulire ayagala omukuba ekijanjaala asanyuke kati bw'obanga tomuzinye kacyabali tomukubye kacyabali nze nina abanyankole be nali njogeddeko nabo abasukka mu omunanganze Senga omusajja ne bwanzina atya bw'aba tanzinye kacyabali siwulira naye ekyo kiri ku muntu akyogera nti bw'atyo yatandika bakamukuba naye ate bw'osanga omunyankole nga ye yagwa ku musajja nga takuba kacyabali biki nga musajja we amanyi okuzina kubanga waliwo omusajja akuzina nga takubye kacyabali naye mukwano n'owulira nga kyekyo. Abaana basoma abaana bakola research nakiteekamu obwongo mmwe just obuzibu bwa mwina abasajja gweyagala just mwana wa munno genda kumubaka kasitoyiga nti omuntu yeebaka kyabugazi ne mudda waggulu netandika okusimogola netandika okuyingira nga bwenfuluma gwe n'olobooza nti okwo kwezina okwezina kuliko ebintu bingi nnyo ebigenderako ekikufuula okwezina okunyuma ekikufuula okwezina okulungi tekiri ku ekyo kyokka nti kugenda yingira fuluma gwetuuka ku ntikko oba gwe mala kiwedde nedda. So ekyokubeera nga banywa obusera obwo n'ekyokubeera nga banywa nnyo ekitiribiita oba kye tuyita ekitiribiita kibaleetera okubeera nga bafuna amazzi era n'abeera nga batobya obuliri. So naawe wenna ali eyo ng'ogaagala osobola okukyettanira tekiriimu ddagala tekiriimu ki tewali kye bongeramu tekirina yadde it's just busera just kye bayita ekitiribiita tekirina yadde naye bw'okifokasingako n'okinywa sigambye nti kera ku makya onywayo giraasi y'emu bali banywa ebigamba bwe biti mbunombo okubanga nanywedde ekitiribiita nedda mukwano you have to keep drinking and drinking and drinking. Gwe kati kankugereze olaba abaana abanyankole oba abakyala abanyankole sikini zaabwe nnungi gw'olowooza sikini zaabwe nnungi nti nnungi kubanga emibiri gyabwe gibeera hydrated gibeeramu amazzi. Teri kintu kikola skin nga kubeera ng'omubiri gwe gulimu amazzi mukwano ojja kufuna skin ennungi naye buli bw'onaabeera ng'oli hydrated ogenda kufuna ebyo ebibalaba ogenda kufuna ogundi akini ogenda kufuna skin yonna ngeri awo tetegeerekeka kagibe gino emikono gyonna nga giri lwaki nga bwenjogedde amagulu gagendako ebyatifu abo abaana bakulira ku kizigo ng'olusi yeesigana bwesizi sabbuuni nga si kizigo oba moviti n'osanga omuwala mukulu nga yeesiga moviti naye gwe ng'olina okukozesa sima ya vitamini E sima ya vitamini C simanya biki nga teri kibakuuma kujjako ekyo bakola egundi bafumba ekitamu kyabwe ku makya ne bakiteeka wali mu nsuwa ne basenako nsu bugenda okuziba nga buweddemu nga n'enkya bagenda fumba ne luli kale lwaki toofune mazzi bw'obeera nga ddala onywa bw'otyo. So naffe tulina okubeera nga tukyekwata gwe wena ng'oli eyo ng'oyagala okufuna amazzi nga tonabaga nti Senga mpa eddagala ly'amazzi ndimanyi era ku kyano yange kuno kuliko eddagala ery'enjawulo ate nga likola ate era nalyo onywa linywe naye ate likola kuba ndirinako obujulizi likola bw'oba ng'oli okay liba lijja kukukolera. So osobola okubeera ng'ogezesa n'obeera ng'olaba
kyekyo n'ekyama ky'abanyankole mukwano teriyo science akirimu nti kiikino oba kiikiri ng'otanaba subscribing ate gwe subscribing edda okola kyattenda okubeera nga weekumira ku Senga Face 256 channel yaffe eno tukolerako ebintu bingi twebuulirira tusharinga ebyenjawulo bingi by'osobola okuganyulwamu nga gwe omuntu so subscribing obeere ng'otwekwatako obeere ng'obeerawo buli kaseera buli kadde akavidiyo akatina nkokolaba akaplayinga omwami oyo akola pallets oba kyetwandise products za pallets nga akola furniture nga akozesa pallets asobola okukolera ekitanda ekirungi eky'omulembe asobola okukolera ka center table nga kalungi era ng'ojja kanyumirwa nga bolaba ebifaananyi ebyo bizannya ate ku bbeeyi ya layisi nnyo osobola omufuna ku namba y'essimu eyo gy'olaba awo mu kavidiyo akatini mu contacting ate era omugamba ennamba yonna gijja kusenga Faith abajja kukwata bulungi n'okusayirako akola home deliveries gwe abali eno ng'oli ku kyeyo osobola omukontaktinga n'omuganjala n'okolera ekintu bwe kiti ate mukidelivaringa mu kifo bwe kiti abajja kukwasaganya omukama bankuumire temujjanga okombere bulungi